Nate tutegeeza bannayuganda bonna nti nze nyimiriddewo ku lwa bannange bwe twakulemberamu okunoonya emikono ku babaka abaali beewadde obukadde ebitaano nga baziise service award. Nga bwe mumanyi ababaka bali mu bitundu byabwe bali mu kunoonya akalulu kaabwe, naye ne tugamba nti kino tetujja kireka kugenda nga tetukisonzeeko. Kati nze ndiwo ku lwa bannange Honorable Saropendi, Honorable Odria n'ababaka abalala nga bwe twali tukulembeddemu omulimu guno. Ababaka bonna twayimirira nabo era twesiimye okuba nti nno omulimu ogwaffe twagukola, naye ate nate oba olowooza nti nno kowujjaaleko kogende ne banno muvuganye mu kalulu, ate ensonga nebalukawo nti ababaka era be bamu baweereddwa obukadde 400 service award, beetegekera okugenda mu kalulu kubanga zino zaabaweebwa nga tugenda for nominations, era abamu ne bazikozesa okuwaako bannaabwe, abalala ne bakunga, abalala ne bafuna bye bawandiisa, naye ebigambo bigenda kubeera bitono nti tukyakola tukyagatta obujulizi bwe tulina, tugende okuvaayo ng'ekintu tukisibye bulungi nga bwe twakola omulundi oguwedde. Tewali ayinza kukibuusa maaso titulina obusobozi obufuna ekinyusi kyennyini, wadde bagezaako okuzibuzaabuza okuziyisa mu parliamentary circle, naye nawo tugenda tutunuulira kubanga zijja esente zino zaaweebwayo ng'ekitole ekyawamu. Bwe zaaweebwayo ng'ekitole ekyawamu naye mu luzungu bakiyita itemization. Guno omutemwa abeewola, guno omutemwa ogwa pensioni, guno omutemwa abalina commitment, guno omutemwa gwa banka, guno omutemwa contribution, naye guno omutemwa alina ettengetenge ddene jjo lya service award obukadde 400 bakomisiona bazigireyo eyo. Tetujja kuyita mu mulyango gwa banka, guli mulyango muzibu nnyo, katuyitireeyo. Kakati tulina ebintu bibiri okutegeeza bannayuganda nti wadde tuli mu kiseera ekyakalulu naye tusigala nga tuli bammemba ba parliament okutuusiza ddala ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano 2026. Nolwekyo kitegeeza nti ababaka ba parliament tukyayinawo akaseera okutaasa eggwanga lino. Tetusaana kutiiririra oba akalulu kagenze katya oba katambudde katya, niye omubaka osigala oli mubaka wa parliament ng'okyakola emirimu gyo egy'obubaka mu mateeka okutuusa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogwokutaano 2026. Kale tetujja kutiiririra nsonga ezikwata ku kutaasa parliament n'eggwanga. Tetujja kutiiririra ebyo byonna ebigenda mu maaso bye tulowooza nti service award bwe twagigoba luli, bwe twabafubutula emisinde bokka ate ne beetwala mu kkooti ne beewaabira. Ate ffe ba petitioners tebatuyita nti tuweeyo obujulizi bwe twalina, ne beewaabira ne beeweerezaako obujulizi ne beewozesa nga bakozesa kkooti, ate amangu ennyo ne beesinga n'omusango ne beesinga bokka. Ku mulundi guno tuteekateeka nti nno obujulizi tugenda bunyweza bulungi obwabbereegye ddala. Mwakasumatuko okugobwa mu parliament, mwakasumatuko okunkumulwa omukono, mwakasumatuko okusasula essente ezo muzizeeyo, ate era ne muddamu. Batukoze bubi bannaffe, mutukoze bubi nnyo ba commissioners, kubanga mututadde mu kukemebwa era tudde mutulwanagane nammwe kubanga embeera ebadde ekkakkanye, badde esirisi, nga tulowooza nti bw'oyita ku lugwanyu toddamu, weewala embeera okugiddamu bw'omala okuyita ku lugwanyu, naye temuzzeemu. Tetugaana ebitusika bingi eby'obululu
naye nga ababaka ba palamenti abalala backbenchers nga tebalina ssente ezo. Olwaleero luno lwe batadde obukadde 5 ku akawunti z'ababaka ez'omusaala, naye nga babaka babadde mu lukuuse ne tuguma, ffenna tubadde mu lukuuse. Olwaleero basasudde omusaala, naye bali bannaffe bo nga bakuba gudiikudde, bakuba kundeeridde. Olwaleero luno era bali ne bw'obanoonya olwo toyinza balaba, toyinza balaba, naye ng'embeera eno eneetuukawa. Palamenti okufuulibwa empuku, buli bamu ne bayingira ne basena essente ne batwala, ne basena essente ne batwala. Kakati ate baaba batasobola kukwatamu, abatalina mukono gutuukayo, abatali bakinywi, bo bakole batyo. Palamenti bw'obala wano okulya n'okunywa okunene okugenda mu maaso okw'abatono, ne tulaba embeera embi abantu baffe gye bayitamu. Bonna bagagole ne PDM ekyali mu lusuubo, obuweereza obubi, obujjanjabi obutaliyo mu malwaliro, emisala gy'abasomesa gitannabagonjoolwa, enguudo ezitukuba enkya n'eggulo zitwalibwa amatabagano agatonye, ettaka eribumbulukuka, amaduuka agajjula amazzi, ebyo byonna bwonna tebubeera bubonero bulungi bwa ggwanga. Naye abatono bo balya banywa, beeyongera bongera batwala. Obukadde buli bwali 5, kati ate obukadde obulala 4. Naye nkakasa nti tugenda kukwasagana ne bannange abatabadde bewo leero, naye tuganyukireko ekintu kino kigende nga tekyanukuddwa. Ate tujja mutwerinde, tujja tulina akazibu ka kampeyini, naye tekijja kutegeeza nti nno tetusaana. Ne President Museveni naye avaayo naggulawo amalwaliro n'akola emirimu gy'ejja eggwanga. Mwabaka ba palamenti muneekwekawa, lwaki temuvaayo nammwe ne mukola emirimu gyammwe? Bwe tuba tetukoze emirimu gyaffe tulekulire. Omulimu guguno gwereese gwokka. Abaatwala obukadde 5 bakomyewo era ne balobola obukadde obulala 4. Omulimu gwereese. Mu kampeyini zammwe ze mulina mufunzeemuko, mutuweeyo ennaku nga lumu oba 2, tulabe we tusobola okusalira ensonga zino amagezi. Mwebali nnyo, mwebali eddala. Ziganya weeri ne bannayuganda bagoberera, nammwe abamawulire ensonga zino mubadde muzitumbudde waggulu, abatubona ne baziraba. Tumanyi wa ensonga we yava, era njogedde ne wano. Kati onoogaana omuntu okwewaabira, onoomugaana abakomisiona bwe bamanya nti nno motioni, kubanga ekisooka bagamba emikono tebajja giweza, emikono tugiweza. Booka ne badduka ne beewaabira, ne bakola ekkobaane wakati w'abakomisiona ne kooti, kubanga ffe ba petitioners tebatuwa chance genda kuwaba musango gwaffe, tebatuwa chance kugenda kuwaayo obujulizi, kubanga ffe twalina obujulizi bwetuteekateeka okuleeta mu palamenti. Era amangu ago ne bagamba nti haya tumaze okuwangula omusango. Bokaboka nga beewangudde bokka, beewabidde bokka, beewozesezza bokka, naye ne balyoka bakakozesa okujja okugaana palamenti okuteesa ku nsonga ezo. Ekyokubanga motion bagituulira, tujja gezaako, kubanga enkonge bwe kkoona ekutegeeza nti weetegereza oba buuka. Ebizibu ebyabaawo luli tubiraba, kyova olaba tubadde tukyekwanaganyaamu muffe, tulabe babaka kyabalala basobola okujja bakulemberemu ate, kubanga okunoonya emikono si kyekintu ekyangu. Tunoonya mu babaka baki abanaakulemberamu ate ekiwendo ekyokunoonya emikono. Kakati tujja kubeera ng'abantu abakulu. Bw'ofiisa tekitegeeza nti toddeyo kuzaala. Tugamba nti kawuti omwana oli gwe yafa, olubuto terwazaalibwa,
nti kati tugambye tufuuse ba sister nedda tujja kikola temujja kufuuka ba blaza mujja kukomawo mu nsi mulwaneko oba ekimu tekyayitamu ate oba ekyokubiri naye naddala kati twagala tufune nga bwe tutegese motion eneebeera watertight era nsaba yebebeera motion lyeribeera libe ettu palamenti eye-11 lyebeewaayo eri bannayuganda ababaka ba palamenti kyekiseera baweeyo ettu lino kibeere ekirabo palamenti eye-11 kyeneesembayo ngaerekedde bannayuganda naye emirundi egisinga ababaka bali bize naye ekyomukisa omulungi tubakubidde omulanga bwe twabadde jjo n'ensonga ez'okwewola palamenti yazzeera nekubaganya ebirowoozo tusaba ne palamenti abo bwe tunaba tukwataganye ne bannaffe tujja gisaba palamenti tujja ginoonyeza n'emikono palamenti eddemu etuule akasembayo emikono omala kunyweza bujulizi ugize onoonya emikono omala kufuna bujulizi bwoteeka ku mmeeza ne bubaka banno ne bagamba yes kituufu katuweereza emikono abaka tebaweereza mikono mu kusuubira ekisembayo bwe tunaaba tujjumbidde okuwuliriza press conference ekisembayo tuteekateeka okuyimirira wamu nammwe bannamawulire tunakuwala palamenti okubanga egenda mu maaso neziiza aba national media group okuweereza obutereevu media bwebaamu okuvuganya ebeera media nnungi oba oliawo kamera emu eya station emu kano tekalabye ate kamera ya station endala neekalaba ewaffe gye tuva abantu bonna balindirira okulaba mawulire ki agafulumye ku televisioni z'eggwanga agafudde mu palamenti agafudde mu ggwanga era abantu bewaffe bakuŋŋaana ku ssaawa emu ne balaba cyana emu ne badduka ne balaba eyokubiri ne bagalinda ku ssaawa 3 ne bagasiibula ku ssaawa 4 eyo contribution nene nnyo palamenti n'abakulira palamenti mbasaba baleme kukuumira bannayuganda baffe betukiikirira wano mu butamanya eggwanga eritegeera lyeggwanga erikulaakulana midiya esaana esiimibwe kubanga esitula palamenti negizza eri abantu esitula gavumenti negizza eri abantu bonna tebasobola kujja wano mu palamenti kulaba bigenda maaso mu palamenti abantu bonna tebasobola kujja kololo kulaba mikolo gya gavumenti egiri ekololo midiya eno gye tujolonga yesitula emikolo gino gyonna negizaayo eri abantu kibi nnyo okukulembera abantu abali mu nzikiza kyanankola eyo twagala palamenti ebeere nga kyekifo ekiyayanirwa era nsiima sipiika musiima nti nno awaddeyo abantu bonna mu Uganda gye bali sipiika abakkiriza ne bajja ne bakisesinga palamenti abaana b'amasomero abatuuze ba LC councillors ba leaders ab'amadistricti ab'amagombola ab'ebitongole bonna sipiika nkimwebaliza asobodde okuggulawo emiryango gya palamenti bannayuganda ne bajja okulaba palamenti butereevu kati naye musaba ayongereko ne kwako media houses bwe ziba nga zirina boogedde ebitali bituufu tubeere n'opportunity ebiddamu tubasaabulule naye nga tetuzikumidde palamenti mu nzikiza kubanga kijja kutwalibwa nti palamenti erina byekweka naye no tekikoma wano wokka n'oburadio obutono n'empuliziganya zaffe mu byalo gugenda kuwera mwezi nga Uganda Communications Commission eggadde Point FM ku muntu obutaliimu toyinza kubanga obanja miliyoni 11 radio Point FM ate yonge kubanja 27 ne noonyiiga n'okwata ne transmitter n'ozitwala nga weekwasa ntino yali egenda kukyaza Kyagulanyi nsate ndowooza nti kampeni z'omwaka guno bandirigidde ku president kampeni z'omulundi guno ng'oggyeko buno nawali nezibadde peaceful zibadde za mirembe
bagenda ku ma TV ne boogera, bagenda ku ma radio ne boogera. Kati gw'olwanirira ani? Museveni asobodde okugenda eri bannayuganda bonna n'annyonnyola enteekateeka ze za gavumenti awamu n'abo bamuvuganya. Naye olw'okuba gundi alina aka radio naye katandiseewo, oba naye alina okweyagaliza kwe yakoze, addira okuyayaana kwe ng'omuntu, ebigendererwa bye ng'omuntu, n'alyoka abikweka mu gavumenti nti radio eyo evuganya gavumenti, radio eyo teyagala gavumenti. Ekintu ekyobulimba. Tuvumirira enkola ey'effubitizi. Enkola ey'effubitizi tugigaane, tusobole okubeerawo, tuweereze Uganda, tuweereze bannayuganda awatali kutya na kutiitira. Naye mwe ababaka ba paalamenti omulimu gwereese, muveeyo mutuukirize obuvunaanyizibwa bwammwe ng'ababaka ba paalamenti. Njagala kukaatiriza nti si kituufu nti paalamenti n'ensimbi zonna zeyayisizza mu paalamenti saako nti miliyoni 4 oba service award eza ba commissioners. Ate era ne bwe banaaba nga baagadde okukikola tetujja kukiikiriza, kuba kino kituyambe n'okumanya nti okay, olaba boogera nga tekibaddeewo kale ate bwe kinaabeerawo. So si kituufu. Tatusaba Honorable Lob aboolyawo aveeyo openera akimenyewo, ne bw'anaaba tayogedde eri bannamawulire naye ateeke ku Twitter nti ku lw'okutaasa ennyumba ate naye gy'alimu, kuba naye memba wa SACCO, nti really aleme kwesiba muguwa mu bulago kuba naye memba wa parliamentary SACCO.